comrades, thank God, our president has safely arrived in the diaspora. But Stella Nyanzi is not happy. She is calling Noob supporters empty-headed. Alright, wetwogerera sawa zineno aba state agent wamu ne state house ya Uganda nkugambye obunkenke bweyongedde. His Excellency Robert Kyagulanyi amaze okubeera nga alandinga mu America. Agamba nti no abasajja abatidde nnyo ate batya gwetula wansi okalire video nzikulitidde mu maaso awo. Dr Nico kyabakoze naddala abakolera state ababeera mu diaspora babadde batandise gamba His Excellency Robert Kyagulanyi kye yakoze kibi nnyo okufuluma eggwanga. Oh my God, video njagala ogibubudde bwona naye nga tetunagendayo mbadde nkusaba soko jimpeleka like omaze subscribing wegate ku mukutu gwe guno olunaku olwaliro nga benkugambye omukulu amanyikiddwa nga Stella Nyanzi wamu ne banoop bagamba nti no ababadde beyita banoop activists mu diaspora bavudde eno alani okubeera nga bamulumba bagamba nedda Bobi Wine wakoze bubi okuvaayo tetugenda kuddamu kuwagira bannange Uganda struggle bagenda givaako. Oh my God, omukulu amanyikiddwa nga Dr Nico avuddeyo n'abagamba safety first. His Excellency Robert Kyagulanyi okufuluma eggwanga olaba ne president oba ex-president oba osobola omuyita yali leader wa opposition hawali mu Venezuela naye yasooka kubeera nga afulumamuko ku ggwanga n'amala n'addayo. Kati His Excellency Robert Kyagulanyi kirabika yeeyo path gy'asazeewo okubeera nga atwala nga ex obagamba opposition leader wa Venezuela kyeyakola ne His Excellency Robert Kyagulanyi kyakoze kitegeeza ki okufuluma eggwanga Uganda agenze kubeera nga asaka directly yenga ye kubanga ye mujukire bulungi abadde ne evidences ezimala okubeera nga hazijjako His Excellency Uganda si bigambo byange njagala osooka owulizirewo omukulu amanyikiddwa nga Dr Nico ngaddamu abo activists abadde balumba His Excellency Robert Kyagulanyi yakoze bubi okubeera nga afuluma. Njagala omenye ebirowoozo bye mu comment section olowooza His Excellency Robert Kyagulanyi kye yakoze kibi oba kirungi. Sooka olise Dr Nico nga tonaba kubeera nga mbulira ebirowoozo bye mu comment section. To Uganda. Now Stella, let me talk to you as PhD to PhD, okay? Because you think you are so far more intelligent than the rest of Uganda. Everyone's safety is a personal assessment. I am very sure there has been a time that you definitely were not safe in Uganda. And before the scam elections, Bobi Wine was kind of safe because the dictator needed him to validate the scam elections. And now those scam elections are over. He doesn't need him anymore and he is chasing him. That's why he had to go. Now let me make the personal assessment of your safety situation. At this moment, you are one of the best Bobi Wine haters out there. Museveni loves that. If you go back to Uganda, you could be appointed as Minister of Bobi Wine chasing. You have totally lost your relevance. Your party has lost its relevance. You are such an impossible person to even work with. Anyway, Stella, even though you're such a mean person, also to the president, to me, I still wish you all the best. Alright, wenga tubitedde ku mabbali oluvannyuma omukulu amanyikiddwa nga Frank Gashumba okubeera nga yeewa live awali ku social media gamba ne broadcasting services ez'enjawulo naddala radio wamu ne TV. Final olunaku olwaliro azeemu okulabika wali ku radio 4 nkugambye olunaku olwaliro azze n'enkuba mpya ate mulowooza gavumenti teyagala okugyawo parliament. Mujjukire bulungi abamu wabino ebintu bitandika ng'ebyokusaaga naye overall ne basobola okubeera nga abikwatayo eri abaana Uganda ne basobola okubeera nga babijjawo. Kitegeeza ki omukulu right honorable speaker Anita Mongo leadinga ya parliament eri wakupanga bagala kujjawo parliament. Njagala osooka owulize omukulu Frank Gashumba ng'akuwa ebirowoozo bye lwaki parliament Uganda abagala kubeera nga bagijjawo esobole okubeera nga eddamu after 10 years. Sooka olaba video tumale tweyongereyo. Kisooka nze singa ompadde omukisa parliament eyo yeetaaga okuggala ne mugiggalawo emyaka 20 teri kuddamu kulonda tujja kubayita. Ensi ze tusinga okwegomba wano zi China balonda ddi, Qatar balonda ddi, Abu Dhabi balonda ddi, Dubai balonda ddi. Sije musiiba abantu tebeetaaga democracy.
abantu baagala social services. Kyekyo president ayogera. Yes, malwaliro, masomero makulu. Balina kubeera. Bonna bampuliriza ku radio 4, radio 7, radio 8. Mutuno y'abakulembeze bammwe. Buli omu kikyayina mu kitundu ekiri geared towards development. Towards transforming your lives. Kyemumwegomberako ti ayina olusuku olulungi, ayina emmwanyi ennungi, ayina pigare farm, ayina ente bweziti ezikamu amata bweziti. Aliwa bino byammwe bibalekedde nti bwe tuba twetaaga ente ezisinga okukamwa ziri wa mubaka kungu, bwe twetaaga emmwanyi ezeegombesa ziri wa mubaka Samola, bwe twetaaga omuntu asinga okulima ennyaanya wa gundi ne bajja ne babagulira embizi ne babawa walagi ne tulonda abo aguze nnyo bino gundi. Nsibambi bwe yagala okukyusa obulamu bw'abantu bamukoze eki, bamugjayo mu gundi mu there is a crisis. Point of order, point of information. Ne luziba kati ababaka aluzinze constituency aba afiirwa ebintu ebi title akatibwa kubanga akatibwa ako kamutuuza ku front roll ku mikolo bajja kerezio oba kanisa oba muzikiti. Ekyokubiri abeeramu n'akasente nenga amakulu abalya. Njagala ondageyo omuntu yaluzinga constituency akyanyirira nga bamugye mu parliament. Ababa ndaba struggling. Yalina abakazi abana basatu baagenda. So bwe ndowooza Uganda gye mwagala oba Uganda yabana Uganda mugiwulidde bulungi bano basajja biki bali kubeera nga bagiteeseza kikinuma nti no Frank Gashumba kimanyi bulungi asimu na Uganda naye ebirowoozo bye oh my god ayagala buli asobola okubeera nga abigoberera awo wenyini nga tupitadde ku mabbali ate mulowooza Ediklisha Musuuza ate nno nga amanyikiddwa nga Eddie Kenzo ebyesi birungi copyright ye tebagigobye mu parliament ya Uganda mulundi gwokubiri nkugambye bisesa abaana ba National Unity Platform bavuddeyo ne bamulabula ne mugamba alright ojja kiwulira anti wali weefula omugezi kati now it's the time to see oba to reap what you sow. Njagala osobola video nga bamunyonyola ebiki ebiyinza okuzza ebiki government byesobola okuzzaako after no bill okubeera nga efailing nga kitegeeza ki Eddie Kenzo might be one of the most total lost musicians to ever be in Africa or to ever blow up and then fall down. Sokolabe copyright eyabayimbi yabamiddwa government yaganye okuwa abayimbi kye bayita copyright. Bano we bagenzeeyo Banita Amongi babagambye tetuwaba wa ssente mukategeddako Banita Amongi bagambye ba Eddie Kenzo tetuwaba wa ssente copyright mujagaza ki tetugenda kubawa kintu kyonna twaba wa ssente okujjako mukanye naffe kiberenga we kiri tuberenga tubawanga ssente. Bavuddeyo emimwa gye bali mu nnyindo bakkiriza nga tebaagala babakkirisizza nga tebaagala kati banesawa yakakati bali eno ku TV ne ku radio bakuba mpawa boogera kino boogera kiri omukulembeze kino kintu yakibagamba ezo ssente ze babawa zisobola okuzimbamu eddwaliro zisobola okuzimbamu amasomero zisobola okwongezebwa abasomesa zisobola okukola enguudo zisobola okwongezebwa abasirikale eggwanga lyaffe ne libeera bulungi ne lirema okubeeramu enguzi. Okitegeera copyright baali balina ogibawa naye olw'obusiru bwamwe n'omululu ne mudduka zambiro olw'okuba mulabe biliyoni 3 kati biliyoni 3 zabagasa ki temwazira dda tezaggwaawo temwazira dda tezaggwaawo. Omukulembeze yakugamba nti oli buli wakufuula beega ajja ne makaago nakolera amateeka. Oli buli wakufuula beega ajja ne makaago nakolera amateeka. Kakati muli awo muyomba. Omukulembeze kintu ekibagamba era bannayuganda tuwe bimuli omukulembeze waffe ng'akyali mulamu. Nze mbabuulidde n'omusajja alengerayo alabayo. Kati copyright baagibamye. Kyobula nga abayimbi mukyagwanye eddalu. Mukyagenda ne muyimbira Museveni n'abawa obusente. Kyobula nga mukyamuwagira nnyo lwansonga temutegeera. Omukulembeze kino ekintu yakibagamba dda. Kati mwakakiraba kati mujja kiwulira mu ddoboozi lya Kyagulanyi. Kasita babamye copyright awo nange ndi musanyufu baliose ne bagibamma.
buli muyimbi ng'owagira NRM mu bali ose ne baba copyright musigale nga muli babbeega nga musabiriza mpaka nga naffe ne wetukola ogwaffe anti Museveni takyafuna ebyo nga tubitedde ku mabbali ate mulowooza strategy empya ey'okusaba twandigiyise Pentagon Pentagon tevuddeyo omukulu Pastor Bugingo Hajireese naye nga tetunagendayo yongera okujjukiza omukulu amanyikiddwa nga Haji Haruna walinnyo okulombereddwa gwenangulire n'ebizibu namba ziyasembeyo 2015 tosomukubirako bwana boxing WhatsApp nabiranga kuyamba n'ebizibu byo kale katugendeyo wa Pastor Bugingo bino wesaga byogenda munyo omanyi Pastor Bugingo nali namu omuzaamu naye kakomyewo mawulire anytime from now eno channel munyongera okujjukiza subscribinga kubanga bwogenda okusanga nga information about the Pentagon sokolabe obasokolize Hajaruna tumetuyongere ne Pastor Bugingo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Haruna omusomi w'edduwa asangiwe Bulumaji ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu ebyenjawulo nga muli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo nkola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga nkola ku mikisa egy'emirimu nkola ku abo abaagala okugenda ebweru buntu nk'okozesebwa amajiini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako osobola okozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp. Pente za Pentagon nagisirikirya amaaso g'abantu abangi ng'ebigambo bingi n'ensalawo njogerengako buli kadakiika mu maaso ga Mukama. Ssaawa yonna nziramu okusabukula kampeni ya Pentagon ku luno ng'omubi talina bw'ayingizaamu mu mwagwe. Nziramu ssaawa yonna nziramu okusabukula kampeni ya Pentagon ng'erina oda yaayo mu ngeri yaayo era nga bwe tulaga ffenna tulabawo ng'omubi talina bw'ayingirizaamu mu mwagwe. Buli lunaku tuba n'okuyiga twafubutuka nnyo mu bigambo bya Pentagon nga kye tugendamu tetukigendangamu tetunagwe tumanyi yakigendamu gwe gusoose naye nga tulabanga ekinaagendera ku sipiidi yaffe awo n'atalina wadde akayumba k'embwa n'atubanja Pentagon n'atalina wadde akayumba k'embwa ng'omutundira buwoti nga ye yennyini naye ne tulisetinga so naye mwebala abakyateekayo sente mu mpola mpola waliwo abakimanyi nti tetulemererwangako nga tulina Katonda. Waliwo abakimanyi nti tetulemererwangako nga tulina Katonda bazireeta era bateekayo naye sirina nnyo open campaign gye nga nti Pentagon nesisirise Katonda yatuyamba okukola radio esooka ne tukola paka ku radio 6 n'atuwa TV netuuka paka ku mikutu gyonna platform zonna ku DSTV. Katonda oyo y'omu n'atuwa ettaka lino lya butitimbe na butitimbe ne tulisasula ne